Alex Mukulu aleeteddwa ku lutikko Namirembe okumulyowa eri Omukama. That make generations laugh, think, and sometimes become uncomfortable. And I suspect you rather enjoyed the last part. But this is the Alex Mukulu Uganda knew. But I knew you as that. Kyeyamaani yagowa ekikyafu Sserembale agonze n'awayo sitampu. Ono baamukuba akalulu naye woofiisi agibaddemu okuva 1994. Nedda nze byengamba ntaasa muzeeyi ontaasaki n'okunyigako ontaasaki n'okuzaamu singa kuntaasa singa wangamba lekati ate sitampu ogikima ki kubanga sigwa Lolida anoonya we yeekwata oluvannyuma lw'okwawukana n'ajja Adija Namyalo. Ono atandise okunoonya buli gwe yavuma amwetondere. Jjukira bansonyiwe aliwa bitono. Mu butuufu mukadde nsaba nsonyi. Lwaki kyensoosezza? Mu butuufu nsiriikiridde bwenti. Nakuvuma. Wanvuma. Ate nga buli byonvuma mbifuna. Ekitundu ekindeese. Okusookera ddala kwa byonna. Nakuyisaamu eggaali. Amazima agakaawa. Nakuyisaamu eggaali. Ekitaakuyisa bulungi byemazima nga tulina ebitukola ki ebitwawula naye ekindeese wano eno nasazeewo ne ŋŋamba nti kansooke mmale okulikonsayiringa na buli muntu gwe nakola ki gwe nanyiiza. Poliisi ewadde amasomero agakozesa bbaasi okutambuza abaana okubazaayo waka okuwummula bagoberera ebiragiro bya poliisi. As schools begin breaking off for holidays, we are aware that some buses, or we know that some schools use buses to transport students to designated pickup points. And buses to be used in such circumstances must obtain the necessary permission from the Ministry of Works and Transport, where they will be operating outside their usual authorized routes. Ebyo n'ebirala byetukuleetera. Enifik Media. Olwaleero Alex Mukulu omugenzi kati aleeteddwa ku lutikko Namirembe. Ono ab'ebitiibwa bangi babaddeyo okulaba nga bamusabira era bw'atyo bamwogeddeko ebirungi ebyereere mu kumusabira ku lutikko Namirembe. That make generations laugh, think, and sometimes become uncomfortable. And I suspect you rather enjoyed the last part. But this is the Alex Mukulu Uganda knew. But I knew you as that. And that is a different privilege altogether. I knew the man after the curtain came down. I knew our father. I knew a man who loved us. A man who stood firmly for what he believed was right. A man who was not afraid to tell you the truth, even when perhaps you would have preferred a slightly edited version of it. He wouldn't accept. Dad was generous with truth. He gave me lessons about life, about people, about this country, about responsibility, about standing for something. Go omuzannyo gwe yasomesa wamu n'okuzannya baguyita 30 years of banana. Guno nno gwazzeemu okuzannyibwa wali ku National Theatre era nga gwanyumidde abantu wadde gwazannyiddwa kapaati katonotono naye gwabadde gusanyusa wamu n'okunyumirwa abantu. What have I done? In the 30 years of independence? If there is anything I've done, what is it? How did I do it? During the 30 years of my country's independence.
Honorable Nalukola simusanyufu olw'engeri Balamu Balugahare atenyi Minisita omune Honorable Namere gye bakuttemu ensonga y'abali b'enguzi. Ono agamba nti batandikire ku waggulu kubanga n'ababatuma kyogamba nti baminisita abaabasooka baali tebakola, baali bakola biki abo abaaliwo mu kusooka? Ye abaffe abo abaliyo abo be mulaba abo ababivuluganya abavunaanyizibwako batuuseeyo batya? Olinga gamba nti kati bye bakola babituuko temuli makulu naabwe, wabula bo bakulimba bakuwuddiisa ng'oli bwaddira ezooka nabo bennyini balina ebizibu enzija yaabwe. Kati tunuulira oli omukyala Nammeere n'engeri gye yajjamu atuuka okugamba nti afuuse memba wa paalamenti. Ebibye yabimala naye alina ebizibu ebiryenga enzija gye yajja. Corruption takoma mu kubba ssente ya wa musolo yekka n'okubba akalulu. Corruption yagamba bamubeera nawe abo omusango n'agusinga ani gw'oyogedde kasita naawe obadde mu Uganda ng'olaba corruption n'obubbi bw'obulu n'okuleeta amagye ne gakuba abantu emiggo mu kalulu ne watabaawo bwenkanya mu kunoonya akalu. Corruption kati be bakola okunoonya ababbi basenge babireke ababbi ate be bali mu kugamba nti be bali mu kukulwanyisisa ababbi. Ate nkulimba gavumenti eriko yajja etya ebeereko. True leader oluvannyuma lw'okuva mu nkomyo wali mu mbuzi ekogga atandise okunoonya abo bonna be yavuma era bw'atyo n'atandika okubeetondera. Ono asookedde wa Frank Gashumba bwe yavuma oluvannyuma lw'okubeerawo olutalo wakati wa Frank Gashumba wamu ne Ajati Hadija Namyalo. Tulida n'ayingirawo okulaba nga avuma Gashumba era bw'atyo bw'avuddeyo n'anoonya ne Meja Emma era n'anoonya n'abalala bangi. Mu butuufu mukadde nsaba obusungu lwaki kyensoosezza mu butuufu nsiriikiridde buli nakuvu ewanvu ate nga buli byonvuma mbifuna. The honest truth mu bonna be nasaze okugamba nti neetonde tewali abandaba muntu gwe nayisaamu gaali ne munywerako kyayi ne mutumizaako ekyemisano n'ekyeggulo ne mwongera nga mukufaananasi. The honest truth. Nina n'abaatukako akaseera ne bakola ne banyamba Mr. Franderson ayina ekikyo kye yatwala naye lwaki nzize mu maaso go Mr. sikakiddwa era sirina akasekujja era kano ttiimu yange nabagambye era Samora we namugambira era kukujo kyonna gittemire ekintu kyennala okukola nambuuza ttiimu nemugamba mu butuufu bwa byonna bwe mbanga benkoledde ebirungi byembadde mpita ebirungi kusayidi yabwe basayizi tebabisiimye nga ku endi ya byonna kyensazeewo okusasulwa nga awaali ebadde bizibu sigenda banyigira ku kyebankoze wabula bampadde magezi kwezuula na kuzuukuka kumanya nsoli zennakola ntoba kyampadde obudde okulaba okuntwala eruzira. In fact neyantuka eruzira njogera mu maaso mweruzi nti guyinza okukola ebintu n'owulira ddala nga weemazeeyo kumbe oyiwa yali kumabikkansanga. So Mr. Frank Gashumba mazima matuufu from the bottom of my heart amazima nsabuusu kubanga awaadi gye nafuna mu kusanyusa abalala okukunyiiza ye awaadi yabadde muzibu era nekivumya sikimanyi anti munange kankubulireko Mr. Frank Gashumba tulina ekintu nze nawe tekifaanaganye era nakikulaba buddeero mu kusabulira ffe babiri we are real. Waliyo omuntu ali real nga bwanyagala. That is me.
nze mama mazima ndakana nze bwenjagala kanchongere open I become strong wa mukuru Emma Major Emma ono gwolaba yali musajja wange okufofu nanange ndi musajja okufofu wamba nimbi Major Emma ngandi musajja okufofu naye wama Major Emma kitundu kindese okusookera ddala kwa byonna nakuyisaamu eggaali amazima agakaawo nakuyisaamu eggaali ekitakuyisa bulungi byemazima nga tulina ebitukola ki ebitwawula naye kindese wane nasazeewo ne ŋŋamba nti kansooke mmale okureconsilinga na buli muntu gwe nakola ki gwe nanyiiza kubanga first and foremost mukama wange era jjajja waffe gwe tuwagira fenna gwe tusaavire President Museveni ekyo Major Emma mpeerako bujulizi nali mpagireko opposition era mukadde wange nyimiridde mu maaso go wano nga nkutegeeza ebigambo bino sirina nkase sirina akoze eki ankase era olukuva nsaba onsonyi ku byonna bye nakulumba n'onyiga nsaba onsonyi tukole emirimu gy'ekibiina we nakusobya nsaba okole ki era njagala okubeera kiriya soogera bigambo bino mu maaso ga Major Emma nti nsaba mulimu nzizawo enkolagana yange ne Major Emma gye twalina mukadde wo nsaba onsonyiwo tugende mu maaso n'omulimu kyekinsitula ntuliddeawo tukumala essaawa ezo nga ŋŋamba neweziba ssaawa mmeka Major Emma ŋŋenda mumunyuma era okuva ewuwo ŋŋenda wa mukulu ddamulira nve wa mukulu ddamulira nzire ewa state controller nve wa state controller ŋŋenda kulumba kisa kya Mukama muganda wange bangambye mulwadde okuva ewa kisa kya Mukama ŋŋenda kulumba Sewava ŋŋenda kulumba mwami Gashumba okiwulira omukyala Seku lwaki kola ebintu bino ebituufu birinzi obuzibu bwange mmanyize bwe njagala I don't pretend naye bambi mu butuufu nina bye nakola byotukesera n'ogamba bwe mba nabikola nga nabikolera omulala n'atasiima nenfundikira bubi kitegeeza nze kenyini kanneeterereza ensobi zange zenakola ki zenakola yensonga yange ye chairman eyagwa ow'ekikyafu sel ono nno nga yakulembera okuva 1994 bwatyo n'agwa yabadde aganya okuwayo stamp eri oyo eyamudidde mu bigere naye RDC asobodde okubeera nga ajja okulaba nga stamp bagimuggyako wadde amaanyi gabadde manyi agakozesebwa okugimuggyako n'ebigambo yasobodde okupondooka kubulya kati ekisembayo bw'ogaana olaba n'okujja nabo nze nina kiragiro ate byesaagala bikole ki nange ate saagala tutuuka anti kyenfuna kati olw'obudde nze nvala mu meeting bali wali batudde babakwasa ki njagala okugamba ekintu kimu abasajja bali bawesitambu bamala dde okulya bano bonabona baalya sente twagenda mu ofiisi y'omwami ono twagenda mu ofiisi y'omwami ono n'atusindika mu ofiisi eya RCC bwenyini ne batugamba tebalina buyinza munfuna bulungi ne batugamba petition tunagikolera Kampala si wano owulira ne tugenda mu EC bali bawesitambu bagitwala kabaka No. How many votes did they get? That's my question. Nze siri wa bya kulo. Kati. Andi abayo muzeyi. Nze siri ondesa. Bali ya bina bilala. Muzeyi ale woyogere musaga nnyo kunangira mbozi ndala. Okwate owo mwami onagende. There was no election. Tufa ku kyavu ya kutambula. Tulondangako. Then it will fall up. Presiding officer Mumakage on one polling station. Byasitambu ansiriemu bali aba town agent gwe bakwasiza tusindika abantu balala tutuuka mu office batugoba netukokola petition paka Kampala onfuna bulungi naye nga buli muntu gwokubira essimu tagikwata ensaba nga watu obuyinza omukulu ono natusindika andi bali bategeka okulonda omwami ono agende nze ansiriemu nze kyabo kye bampadde
Chovoya banze ono muzeyi remanyi naye bisigadde aha soko mulage mulaga nebyo omuntu okwera bias even the police was there muzeyi nakola leta stamp ebisigadde bijja kudirira abantu nze nafuna obululu bumeka oli yafuna bumeka declaration form bagikolerawa ndaba bagikolera wenyini awo kyamaani ayisemu n'alaga abantu nze awo kyaliwooko ekigenderaze kyebaŋŋamba ekirala ebisigadde byakulonda katukole bwetiti omanyi tukole bwetiti muzeyi ompa kitambo batonda njagikuwa njagikuwa kati tuba tukolera njagala kwata sitambo tugende lumu wali I cannot waste my time. I can't waste my time with her. I have to be patient and I bring it. Nakatolaba mmoloko omwo ninamo yenambu bagirete wandika oba oyagala nsayini wandika nti okwasiza sitampo eyakikyamu nsayininge oyo wandika were you right ani sekuyitaliwo gwa wandika ffe bwetuli salamu alekuze ekitampu yo wano kavaawo walita kanjigeko wandabe nakutomuli nedda nze byengamba ataasa muzeeyi ontaasaki n'okunyigako ontaasa the other time I came in your office singa kuntaasa singa wangamba siriwa byakulonda nekatati stampo gikimaki kubanga sigwa wali bali mukulayira babakwate stampo n'agasembayo yo police ewadde amasomero agakozesa baasi n'entambula ezaawamu abaana nga baddayo omulundi gumu mu bazadde baabwe mu kuwummula ono abagambye basobole okubeera nga bagoberera ebiragiro ebiteereddwawo poliisi okulaba nga batambuza bulungi abaana bano. As schools begin breaking off for holidays, we are aware that some buses, or we know that some schools use buses to transport students to designated pickup points where they are collected by their parents or guardians, which is a very good norm. Otherwise, it is to us it is better than really having all, for example, the 60 parents move to schools to pick these children. So using buses is something good. However, we remind all the school administrators and the transport operators to ensure the following. 1. Buses to be used in such circumstances must obtain the necessary permission from the Ministry of Works and Transport, where they will be operating outside their usual authorized routes. We all know that these buses, especially the PSV buses, have route charts they operate on. So if they are to violate that and go for these children or students, they must have that clearance from the Ministry of Works and Transport. They must also have valid inspection reports and comply with all the applicable inspection requirements. School transport journeys must be undertaken within the permitted travel period, and that is from 6 a.m. and 6 p.m.